kwata peni yo n'ekitabo kyo, kwata bayibuli yo, peni yo n'ekitabo kyo, ebyo bikumala. Kama mutukuvu. Haleluya. Kale kautandikirewo. Yes, blessed be the name of Jesus. Calvary greetings and shalom. Omusumba Bibi Mark babuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi. Weebale kusubscribinga, weebale kusharinga, ate weebale kuyiga n'okuwandiika. Ate naawe ayimirira ku lw'obuweereza buno okuyimirira, Mukama akuwa omukisa. Naawe ayagala okutwala omukisa oba okuba patana w'omulimu gwa Katonda ogugenda mu maaso wano, osobola okuntuukirira ku simu yange ya WhatsApp 0702 677 kyonna kyoyagala nga tetulina kuzimba mulimu gwa Mukama. Gwe wenna ayagala okutapinga mu kisa ekyo, yimirira naffe mu kuzimba omulimu, Mukama ajja kuwa omukisa. So oba osobola baati, kyonna kyosobodde, oba mabaati, kyonna kyosobodde, Mukama ajja tuwa omukisa. Kale kitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama, mbalamusizaako. Bwe baba nga ab'ensi bajja n'olaba nga alese program ku YouTube ey'olugambo oba ku TV, n'owulira nga bangi balangiramu, bangi bawagira, ate gwe ku lw'omulimu gwa Katonda tosobola kukola, naawe osobola. Yes, osobola. Kale olwaleero tugenda kuyiga ku Jehoshaphatic ways of fighting the big battles. Hallelujah. Oba engeri bintu ki yenjogere nyangu, bintu ki byoteekeddwa okukola nga waliwo omulaba akugolokokeddeko oba olutalo olw'amaanyi olukugolokokeddeko. Njagala okuwa engeri 12 12 ways mwolina okuyimirira. Haleluya. Oba ebintu 12 byoteekeddwa okukola nga waliwo omulaba agolokose mu maaso go, ng'akusinga bw'otunula n'akusinga, ne bw'otunula n'akusinga, ne bw'otunula eri akusinga, nga tolina oyinza kutandikira. Njagala kuwa ensonga 12 oba engeri 12 z'olina okukola okuwangula omulaba oyo. Mukama ajja kuwa omukisa. Yes, tusabe. Mukama mutukuvu, Katonda wa Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, mu linnya lya Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu, tuzze mu maaso go ssebo, weewaawo nga tukuvuunamira, nga tukusinza, nga tukugulumiza. Twaniriza omwoyo w'omutukuvu, ekisa kyo n'obulokozi bwo, omusaayi gwe gwayika ku musaalaba e Gologota, leka gufuge mu bulamu bwaffe, ekitiibwa kyo kirabisibwe nga tugenda okuyiga maanyi ag'omwoyo wa Mukama. Mutusabidde n'okwebaza. Haleluya. Bikula Bayibuli yo. Ebyomu mirembe ekyokubiri, 2 Chronicles 2 agamba nti awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, abaana ba Mowabu n'abaana ba Amoni era wamu nabo abamu ku Bamoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Haleluya. Ensonga lwaki Yekosafaati yatabaalwa okulwana naye yali atabaganye n'ababi. Wasoma 19 n'okudda emabega, yali atabaganye ne bakabaka ababi, era omu yafiirayo. Ye Mukama yamutaasa, teyafa kubanga yali akoze obulungi maaso ga Mukama n'amuwonya. Yeegatta n'ababi, kyekisooka. Ekyokubiri yajeemera Mukama. Ekyokusatu teyawuliriza Mukama. Mukama n'amuteera ababi. Ekitegeeza eriyo abantu abamu ku mmwe abampuliriza era abandaba nga igwe embeera eri mu maaso go obejja tejja lwa kubanga Mukama akugezesa, naye nga ezze lwa bubi ng'obadde okola bulungi oweereza, naye embeera neegolokoka olw'okukyama oba olw'obujeemu oba olw'okukola obubi. Ono Yekosafaati olutalo lwajja kubanga yali amaze okutabagana n'ababi ate n'okujeemera Mukama. Yesu yeebazibwe. Bw'osoma okitegedde lwaki baamulumba. Bw'osoma vasi esooka, mu bantu abaamulumba mulimu Mowabu. Haleluya. Mulimu Mowabu.
lyali ttwale lya Isirayiri. Wosoma Samuel, haleluya, kama mtukuvu, bosoma Samuel ekyokubiri 8:2 ne 2:3 ojja kulabanga originale Daudi yalwana entalo nga owulira Buganda yalwana n'erwamba Bunyoro myaka giri Bunyoro ne batwala lya Buganda. Germany yalwana nekola bweti. Haleluya. So ne Isirayiri okuyita mu kabaka Daudi yalwana newangula oba newamba Abamowabu neba territory oba twale lyabwe nga baba neze bayita tributes eri Isirayiri. Haleluya. Mukama mwesigwa, Mukama mulungi. Olunaku lwakya mu kitabo cha 2 Kings okutandikirawo Mowabu najemera Isirayiri. Nga Mowabu tanajemera Isirayiri nga ebiro byatukanga Daudi amaze okuvaawo ne Yesalamu ne bagwana okwatagana Isirayiri ne Yesalamu ne Yuda. Isirayiri nefuuka ekitundu ne Yuda nafuuka ekitundu. Kati Mowabu n'atwalibwa Juda okuba etwale lye oba okuba territory ye. Akabu amala okufa mu kitabo kya 2 Kings ekisooka. Haleluya. Akabu amala okufa Mowabu ajema nga Yekosafati kwali n'abala okutuuka ku mulembe gwa Yekosafati actually Mowabu ajema. Lwaki ajema? Kubanga bakabaka abaliko babayisa bubi nga Akabu amaze okufa. Babayisa bubi ne bajema ne byokutula ku Isirayiri bwekityo bwe kyali. Jukira lyali twale ekitegeeza nti Mukama mutukuvu naawe olina ebimu bye wali otwala. Naawe olina amatwale ge wali otwala Mukama ge yali atadde mu mikono gyo. Naye oluvannyuma lw'okujemera Mukama oba okweyisa obubi eri amatwale ago ne gakudipatingako ne gagenda. Naye tofaayo, si bye tuzze okwogerako. Zizze okulaga engeri 12 tambulira mu butukuvu n'obutuukirivu, Mukama ajja kukuyamba. Tulabye Abamowabu nga lyerimu ku ggwanga eryalumba Yuda. Lyerimu ku ggwanga Yuda alumbibwa kubanga amaze okujemera Mukama. Neggwanga lyali atwala limutabukidde limwefuulidde limulumbye. Mukama yagalese kubanga baali bajemye aba Yuda. Haleluya. Ne gajja kitegedde nga gamaze okujja nga bamaze okugolokera ku Yekosafati yatula mu ntebe ye nga tamanyi. Olwokubiri abaali awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafati nti ejjeddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja ebusuuli era laba bali kukazazo nutamali. Yes, Egedi ekyo gyakyesomera Engedi. So ekisooka Yekosafati yali atudde mu ntebe nga tamanyi nti bamulumbye. Ne wabaawo eyajja okumubuulira. Abajja omubuulira ne bamugamba waliwo abakutabadde. Haleluya. Waliwo ebintu ebijja mu maaso go naye nga tubimanyi. N'oyita mu mbeera nga toyina ky'omanyi wadde. Abamu n'ogamba kugezesebwa, abalala kanzikirize oba kiki naye nga tomanyi nti bakutabadde. Waliwo ekiriwo, waliwo kye weetaaga okukola. Kaakati waliwo abajja ne bagamba Yekosafati, igwe muntu si yalina okujja okukugamba ekisooka. Mwoyo Mutukuvu yajja n'akubbirako mu nsi y'omwoyo mu birooto. N'akubbirako n'akulaga nti gundi oli wano naye kino kye kiriwo. Naye si yeebazibwe. Oli wano naye Sitaani akuplaningira kino na kiri. Mukama mutukuvu. Ekisooka, point esooka engeri y'okulwanamu n'omuntu funa information. Bible egamba mu kitabo kya Proverbs. Hallelujah. Proverbs 24 obangira 24 nti omuntu alina amagezi aba w'amaanyi.
funa amagezi oba ow'amaanyi, funa amagezi oba ow'amaanyi, knowledge. Ate alina okumanya ayongera obuyinza, kati weetaaga n'okumanya. Point esooka, tegeera nti waliwo ekikyamu. Embeera gy'olabanga ekulumbye, olaba boosi akaaye, olaba gundi akutabukidde kyokka tosobola kumwinganga eno n'eno tomusobola, tegeera nti waliwo ekikyamu. Sooka ofune, tosobola kulwana nekyotomanyi nakyo. Olunaku lumu Yesu yali atambula n'asanga omwana aliko dayimoni, omuntu ayaliko dayimoni, n'amubuuza mwe baani? Ne bamugamba nze ba Legion. Lwaki yababuuza? Lwaki yamubuuza mwe baani abaliko oyo? Yali ayagala kufuna kumanya, afune obuyinza kujja obulungi, agigobe nga amanyi kyagoba, era bwe baamubulira n'agigoba negifubutuka negigenda. Mukama mutukuvu. Ekisooka, funa message, okubafuna information. Tegeera nti obulwadde obukuluma waliwo ensonga. Tegeera nti relationship, haleluya, wakabeera mu relationship sinya zonna zifa ku wiiki esooka. Tegeera nti waliwo obuzibu, si kuba nti abalenzi bayaaye oba abakazi bayaaye, naye tegeera nti haleluya waliwo obuzibu. Yesu yeebazibwe, Mukama mutukuvu. So kyekisooka ng'onoowangula. Ekyokubiri 3, Yekosafaati n'atya neyeteekateeka okunoonya Mukama. Of course yali alina okutya kubanga ejje lyali mulumbye lyali ddene. Soma amawanga gonna agali waggulu agali gamulumbye, ye eggwanga limu lya Yuda. Ate ali mu kinnya, bayimiridde abalala ku nsozi eno n'abalala ku nsozi eno, bamwetoolodde dda. Haleluya. Naye waliwo ebikwetoolodde, boosi akwetoolodde, ebikwetoolodde ebyo, waliwo ebikwetoolodde. Naye ekyokuddamu kiri kimu, okutya kuyinza okubaawo. Kuno okutya kwe boogerako wano si kwe kutya Pawulo kwe yayogerako. No, kuno okutya kulala. Kuno okutya kwe kumusindika eri Mukama. Okutya kwonna nga kukusindika eri Mukama kulungi, naye okutya okukusindika okwekweka, okutya okukusindika okukaaba kubi. Haleluya. So 3, Yekosafaati n'atya neyeteekateeka okunoonya Mukama, n'alangirira okusiba mu Yuda yonna. Haleluya. Point ey'okubiri, kunoonya Mukama. Point ey'okubiri, noonya obwenyi bwa Mukama ku lw'okuyambibwa. Ofunye okutegeera nti waliwo ekikyamu, then ekyokubiri weeteeketeeke, yeeteekateeka, bweteeketeeke, teekateekayo okusaba n'okusiiba ng'omaze okumanya nti boosi waliwo kino, omaze okumanya kawuula, ng'omaze okumanya mizimu gya kika, ng'omaze okumanya dogo. Weeteeketeeke. Tumanya tutya Mukama ajja kuwa ekirooto ng'akubikkulira, oba ajja kusindika omuntu omu ayogere naawe, oba naawe osobola okutuula wansi n'okola spiritual mapping n'otegeera embeera n'ogamba waliwo ekikyamu, waliwo ekitali kituufu, kijja kubanga kikuyamba. Kama mutukuvu. Yes. Yeeteekateeka, naye weeteeketeeka ogende mu maaso ga Mukama. Lwaki yagenda mu maaso ga Mukama? Yali kabaka ng'alina ejje, naye yalaba nga abayimiridde maaso g'okumulumba n'abamwetoolodde Yekosafaati ng'alaba tabasobola, ng'alaba ejje ddene, ng'alaba waafunyiza ebikondo oba waalinnyo embalaasi z'okugenda okulwana awedde. Naawe eriyo ebintu by'otasobola. Akuloga akusinga, olunsi kitaawo, olunsi sengaawo, tosobola mutambala nti wakyondoga, olunsi boosi wakutabukidde, tobisobola, embeera yeegolokose. Totawaana kwerwanira, togezaako. Haleluya. Entalo zo zikwase Katonda, togezaako n'olunaku n'olumu. Weeteeketeeke ng'otegedde obuzibu, yeeteeketeeke, weeteeketeeke ogende onoonye Mukama. Point ey'okusatu. Haleluya. Sabira mu kigambo kya Mukama, sabira mu bisuubizo. Bwe babanga omulaba akulumbye ali kulumba kumalawo ministry yo oba buweereza Mukama bwe yakuwa, tandika kusaba Mukama biki bye yakulaga ng'akuyita okumuweereza, biki byazayogera naye mu lugendo lw'obuweereza. Yakulaga oli ku bituuti obulira njiri y'amawanga, yakulaga osabira abantu nga bagweri bawona, yakulaga mu nsi y'omwoyo nga oli nabbi, yakulaga. Tandika okusabira mu bisuubizo ebyo Mukama bye yakuwa. Haleluya. Lwaki obisabiramu? Gamba Mukama, olina ogamba Mukama nti Mukama laba
gundi angolokokeddeko okumenya obuweereza bwange naye gwe waŋŋamba nti ndi bannabbi. Haleluya, ndi bannabbi ate ndi banti annabbi nga bammenya kaakano, ekitegeeza bw'otonyambe ekigambo kyo tekigenda kutuukirira. Mukama gwe wampa obufumbo buno, nondaga bulungi omwami ono, nondaga bulungi omukyalo ono, naye laba gundi amwesimbyemu, laba gundi aneesimbyemu. Mukama bw'otooyimuke kunyamba, ekigambo kyo kigenda kugwa. Ate Bayibuli egamba nti ng'enkuba bw'etonya netayinza kudda gyeva nga tewadde mulimi nsigo n'omuli emmere, n'ekigambo kya Mukama bwe kityo bwe kiri. Haleluya. Ekitegeeza golokoka, yimuka, tandika okukaabira Mukama nga oyimiridde mu kigambo, oba Omwoyo Omutukuvu kyakuwadde okusomeramu nga osomye Bayibuli, oba essuubi bw'obanga omulaba agolokokedde ku bufumbo, ddayo Mukama omugambe gwe wampa obufumbo buno lwayogera bw'oti, bwe mumenyekera wano ekitiibwa kyo tekigenda kulabisibwa. Jjukira Musa ayogera n'agamba nti Mukama ajja abaana ba Isirayiri mu Misiri, batuuka mu ddungu boonoona, Mukama agamba okubasaanyawo okubazikiriza. Musa akabira Mukama amugamba nti Mukama kiwulira kitya Abamisiri ab'amawanga nti wabajja Misiri? Asabira mu kigambo kya Mukama kye yamuwa, wabajja Misiri kubattira mu ddungu. Yesu yeebazibwe. Naawe kaabira Mukama ng'omugamba Mukama omulabe wakulumbidde buweereza, mugambe Mukama gwe wandaga, mujjukize bino bye yakulaga. Kye kigambo kye abajjukiza ba Mukama temukoowanga. Haleluya. Bayibuli weeyogera. Bwe buba bufumbo mugambe Mukama gwe wawumpa wewe buti, bwe guba mulimu mugambe Mukama nali e Uganda nondaga nga n'ennyonyi nga nziza okukola, naye laba kaakano ate banzizaayo, kaakano ate COVID atabuse. Mukama ekigambo kyo kigenda kutuukirira. Kiregeeze ekigambo kyo, sabira mu kigambo. Katulabe Yekosafaati. Yuda Yekosafaati naati nalangira okusaba n'okusiiba kyekyo. Yuda ne bakuŋŋaanya okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kuŋŋaaniro ya Yuda ne Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama, mu maaso g'oluggya. Haleluya. Mu nnyumba ya Mukama maaso g'oluggya n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa jjajjaffe, w'abajjajjaffe, toli Katonda mu ggulu, era si gwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga? Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, n'okubaawo ne watabaawo ayinza kukuziyiza. 7 Ayi Katonda waffe, si gwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo? Olaba Mukama yagibawa ensi eya Abakanani, so yagiwa bajjajjabe bonna baze okutuula mu Isirayiri, naye kaakati eriyo abagolokosa okubagobamu. Kati ajjukiza Mukama si gwe wabagobamu. Haleluya. Kaakati naawe kyembadde nkugamba, n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwo emirembe gyonna 8. Ne babeera omwo era bakuzimbidde omwo ekiggwa olw'erinnya lyo, nga boogera nti obubi bwe bunaatutuukangako, ekitala, omusango, oba olumbe oba njala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno ne mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno. Ne tukaabirira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'olokola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni, aba Mowaabu ne ku lusozi Seyiri be wagaana Isirayiri okutabaala bwe baava mu nsi y'e Misiri, naye bakyama okubavaako ne batabakkiriza. Laba batusasula bubi, batusasula okujja okutugoba ku butaka bwo. Katonda waffe, tolibasalira omusango. Haleluya. Kubanga tetulina maanyi n'akatono eri ejje lino eddene eritutabadde. Tukomawo ku 11. Olabye Yekosafaati ayogera ebigambo Mukama bye yayogera biri mu bikyomirembe 2 eyo 7 eyo 14 ebyo 2 Chronicles 7:14, then
ne 14 ebyo nabyogerako Mukama nga Sulemaani azimba ennyumba. Sulemaani yasaba Mukama n'amugamba nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange. Haleluya. Ekitegeeza Yekosafaati yali yabisoma ng'amanye ekigambo mwasabira. N'asabira mu kigambo ng'ajjukiza Mukama. Kyenkugamba n'asabira mu kigambo ng'ajjukiza Mukama ebigambo bye wagamba Solomoni kabaka eri nti mu nnyumba eno naffe mwe tuli Mukama tuyambe. Gwe watuwa ensi eno wagiwa Ibulayimu mukwano gwo. Laba yatuuka n'okumujjukiza n'amugamba nti abaana ba Isirayiri otunulira mu kitabo kya Judges Isirayiri ng'etudde Kanani Mukama alina amawanga ge yagaana Yoshua okumalawo. Yamugamba nti agalekewo. Era ono Yekosafaati yali yabisoma nga abimanyi n'abijjukiza Mukama n'amugamba ssebo Mukama si ggwe. Haleluya. Wagamba sigwe watugaana okutabaala amawanga ago. Naffe tetwagatabaala twagalekawo naye gatugolokokeddeko geganeno waggulu. Ekitegeeza yasabira mu kigambo Mukama kye yamuwa, mu kigambo Mukama kye yabawa yasabira mu kigambo. Naawe kyenkugamba sabira mu bisuubizo Mukama bye yakuwa ng'omulabo yakugolokokeddeko mu Eliya eyo mwagolokokedde oba ya mulimu oba ya bufumbo oba ya buweereza. Sabira mu kigambo, jjukiza Mukama ebisuubizo bye. Haleluya. Ng'osaba tomala gaddamu kukutula na kumenya sooka okole kino ogenda kuwangula. Then number 4 personal to God. Hallelujah. Oba give everything to God. Buli kimu kiweeyo eri Mukama bw'omala okusaba. Esooka tugambye manya nti waliwo omulabe tewali coincidence ekyokuyinoonya weteeketeeke genda maaso ga Katonda mu kusaba n'okusiba. Bw'oyingira mu maaso ga Katonda mu nnaku ezo ez'okusaba n'okusiba tandika okusaba ng'osabiramu ebyo Mukama bye yakuwa. Haleluya. Ekyokusatu kikulu n'okusooka okwenenya wewaggula enzijji n'ebirala. Ekyokuna byonna bikwase Mukama. 12 agambye atya ayi Katonda waffe tolibasalira musango kubanga tetulina maanyi. Eregeeza ulira omusango agulekedde Mukama si yagusaze. Yesu yeebazibwe. Omusango agulekedde Mukama si yagusaze. Tosala musango, omusango gulekere Mukama yaba abasalira omusango. Todda kusalira bosi wo mwami wo n'abalala musango. Omusango gulekere Mukama ng'agenda okubasalira. Gwe bw'onoosala tewali kijja kuwaawo, tewali kijja kukyukakyuka. Mukama bw'anaasala ojja kulaba enkyukakyuka. Yesu yeebazibwe. Ndi tolibasalira musango kubanga tetulina maanyi n'akatono eri ejje lino. Yakitegeera nti abamutabadde banene n'amugamba tetulina maanyi n'akatono okujja lino eddene eritutabadde, so tetumanyi bwe tunaakola. Haleluya. Eyo namba 4 byonna biteeka eri Mukama. Tosala musango, byonna biteeka eri Mukama. Mukama mulage gwe tosobola kulwana na bosi oyo, tosobola kutereeza musajja oyo, tosobola kutereeza mukyalo oyo, tosobola kutereeza bosi oyo. Byonna biteeka eri Mukama. Byonna Yekosafaati yabiteeka eri Mukama. Haleluya. Yali badde apapala wano n'ayita baneiba ne bajja bamuyambako okulwana olutalo naye teyabayita. Yakimanya tebasobola n'ejje lye lyalina terisobola. N'addukira eri asinga byonna kuba baali bamwetoolodde. Naawe ebikwetoolodde bw'oti ky'olina okukola. Namba 5. Haleluya. Buli kimu kiwe eri Mukama. Yes, yogere buli kimu. Namba 5 ebadde byonna yes. Namba 4 byonna biweeyo eri Mukama. Namba 5 13 agambye atya. Namba 5 tova mu kubeerawo kwa Mukama. Tova kitegeeza totabanguka, teweetabangula engeri yo, toweetabangula engeri y'okulwanyisa omulabo oyo. Omutima gwo totandika kuyunja birowoozo bibi. Bayibuli egamba mu Mark 7:21 nti munda mutima gy'abantu mujjudde obutali butuukirivu, mujjudde okwonoona, okuyomba, obujja, buli kimu. Kitegeeza bala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ng'omaze okusaba eno ng'otambulira process eno gye tuva. Kati beera mu kubeerawo kwa Mukama. Okubeerawo kwa Mukama tekitegeeza kwesibira mu luumu ekiro kiramba oba misana gonna. Kitegeeza kunywerera mu kwagala kwa Katonda.
tandika okubeera musinze mutendereze amaaso go gasitulo gajje ku bizibu gateeka eri Mukama kwate okubeerawo kwa Mukama ng'omutima gwo gumugulumiza nga temuli singa akasajja ako nkalumbe nkakuba ennyondo nga tebiriimu. 13 Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe weewaawo. Owulidde kibaakola kyenva okugamba ukitegedde. Namba 6 bw'onookola ebyo ng'oli Mwoyo Omutukuvu nga gye tuvudde ng'osigadde mu kubeerawo kwa Mukama, Mukama agenda kuwa ekyokuddamu. Agenda kuwanguza directly oba agenda kuwa ekyokuddamu. Ekyokuddamu kyekiriwa bw'onootambula nga tutambudde, Omwoyo Omutukuvu agenda kujja mu kirooto mwana wattu, oba agenda kusindika Samweya, oba agenda kuwa olunyiriri akuwa ekyokuddamu. Bayibuli egambye etya nti namba 6 ebadde Mukama agenda kuwa ekyokukola oba ekigambo ekyokusabira mu okusisinkanya omuntu. Ajja kikola okuyita mu Bayibuli, okuyita mu kirooto oba okukola mu ngeri yonna. 14 Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekaliya mutabani wa Benaya mutabani wa Yeyeli mutabani wa Mataniya omuleevi ow'oku batabani ba Asafu wakati mu kibiina. Ono yali muleevi mwana wattu, yali lulyo lwa wakabona. Omwoyo wa Mukama n'amuggyako, naye baba kuva mu kutabanguka nga basaba bamaguka abasajja baabo nga tebateredde amazima gennyini baye tebagenda kufuna kyakuddamu. Naawe ekikutta osaba naye toteredde otabanguka, omutima gusiba gubaguka, ennyombo zikufuusikidde ennyombo. Tereera tereera kakkana maaso ga Mukama, bala ebibala ate nga ozootambula nga bwe tulabye. Then ekyo ekinaavaawo kigenda okuddako, Mukama agenda kwogera naawe, tayoyinza butayogera gundi gwe nga weekumye, naye ekikutta otabanguka. Ate bw'otabanguka Omwoyo wa Mukama takolerawo, aye n'otandika okuvuma Mukama. Na muwala wange eyaŋŋamba naye musumba ye Mukama tandaba. Haleluya. Yayagala mukolere ki? Totabanguka nga bw'otayinza genda kusaba fizi kitaawo mu ngeri etyo. Totabanguka bw'ona kuuma emirembe gyo nga yo tulabye. Omwoyo wa Mukama agenda kujja mu kirooto akugambe kola bw'oti, siga, gaba, yamba, siiba, saba, yongera okusiiba oba sirika. Agenda kuwa ekyokuddamu eri omulabo oyo, agenda kuddamu mu linnya lya Yesu. Namba 7 bw'amala okuwa ekyokuddamu, kkiriza kikyakugambye oba kkiriza kikyakuwadde. Haleluya. Kkiriza kyawale. 15 n'ayogera nti 15 n'ayogera nti muwulire mmwe ababeera mu Yeruzalemi, naawe kabaka Yekosafaati, bw'atyo bw'agamba Mukama nti temutya so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Olabye Mukama abaggyeko olutalo, baba kugenda kutabaala lutalo luli baali bakubye naye bajja maaso ga Mukama. Naye wonootabaala nga tomanyi Mukama kyayogera ku lutalo olwo, ku mbeera yennene abakwetoolodde bagenda kukuba, ojja kulumbisa omubiri bakkube. Kati Mukama abaggyeko olutalo lwaki? Kuba baakola bye tulabye. Naawe kyoba okola. Tubadde tulaba pointi ya 7 nga tulaba nti kola Mukama kyaggambye. Olutalo lwa Katonda. 6 enkya kino Mukama kyeyabagamba, naye Mukama kyagenda okugamba ekiro kya leero nti enkya muserengete mulwane nabo. Laba bambukira awalinnyirwa ey'oluzungu ekayita Kirifu ezizi, nammwe muli basanga mu kiwonvu we kisibukira mu maaso. Yes. Temwegatta kulwana mu lutalo luno. Kama abatumye temwegatta kulwana mu lutalo luno, mwesimbe muyimirire buyimirizi, mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe. Gwe Yuda ne Yeruzalemi totya so tokeŋŋentererwa, enkya
mubatabaale kubanga Mukama ali wamu nammwe. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Kama mtukuvu. Ulira ne option Mukama gyabawadde. Wogitunulira n'amagezi g'obuntu olabanga enzibu. Ekyokuddamu Mukama kyabagambye. Bw'okitunulira n'amagezi g'obuntu kizibu. Mukama okusindika mu maaso g'abalabe bo n'akugamba yimirira buyimirize. Ulira Mukama yakimanya nti kizibu kyabatumye. N'ayongerako n'okubagamba n'adamu n'abakutira nti temutya temukengentererwa. Ekitegeeza Mukama yakitegera we banaagenda nga ne bayimirira buyimirizi bajja kutya kubanga tosobola yimirira maaso ga mulaba akuyiga n'oyimirira buyimiriza kukola ekyoyagala. N'ekyo yabagamba naawe Mukama kyagenda okugamba ekiro kya leero gwampuliriza era ndaba kikole wakugamba nti siga ne ziba miliyoni 2. Hallelujah. Zisige tuzimbe omulimu gwa Mukama ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Totunula mabega. Akimanyi kizibu era naye muntegere olabanga ekizibu ne bonyumiza balabanga ekizibu. Bwakugamba nti hallelujah. Bwakugamba nti sibe naku 10. Bwakugamba genda mu Julai, bwakugamba kino kikole kiringa ekizibu naye ate kigenda kulokola. Kati bano baali batidde ye tusindika otya maaso g'abalayi baffe n'otugamba tuyimirire batutemenga tetwerwanyeeko. So tenkugambye kola Mukama kyakugambye okukola. Kola Mukama kyagambye okukola. Kyaba akulaze kyoba okola. Abagenda kuwanguza. Then namba 8. Linda n'obugumiikiriza ng'omaze okukikola. Bw'omala okukikola yimirira mpola babenga abajja okulumba naye ng'olinga ozibiridde. Linda totabanguka. Mukama yangamba okusiga miliyoni zange 2. Mukama yangamba okusiiba. Mukama yangamba okugabira gundi. Mukama yangamba okubulira enjiri. Byonna mbikoze naye Mukama tanfaako. Ate ntambudde mutuku n'obutuukirivu omulaba alemeddewo. Endwadde eremeddewo. Omusajja aganya okuteera. Omukazi aganya okuteera. N'ebirala. Totabanguka. Totabuka. Kama mutukuvu. 18. Awo Yekoshafati n'avunnama amaaso ge ku ttaka. Kiregeza n'asinza Mukama. Naye Mukama amala okuwa ekyokuddamu musinze. Ne Yuda yenna ne bavunnama amaaso Mukama nga basinza Mukama. 19. Abaleevi ab'okubaana b'abakokasi n'ab'oku ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Kama mutukuvu. Mukama wamala okulaga ng'omaze okukola ebiwabyo tubirabye tugambye 9. Linda n'obukakkamu. Ng'omaze okukkiriza Mukama gyagambye linda n'obukakkamu. Kama mutukuvu. Linda n'obukakkamu. Linda. Then namba 10. Tandika okutendereza Mukama nga olabi wano bano batendereza Mukama kubanga bawadde ekyokuddamu. Tandika okutendereza Mukama. Tandika okugulumiza Mukama. Toddamu kweralikirira na kutya kubanga bamaze okujjawo ekizibu. Hallelujah. Then namba 10. Yes, gulumiza Mukama, tendereza Mukama tukyogedde. 11. Obuwanguzi bugenda kujja. Obuwanguzi bugenda kujja. Ng'okoze ebyo obuwanguzi bugenda automatically bugenda kujja. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'ettekowa awo baali nga bafulumya. Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti mumpulire mmwe Abayudaaya nammwe ababeera mu Yeruzalemu mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize banabbi be. Kama mutukuvu. Mukkirize Mukama Katonda wammwe bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Kkiriza Mukama Katonda byakugambye ogenda kunywezebwa. Ekitegeeza bwe tukkiriza Mukama nkategedde ekyomirembe 2 ekyomirembe ekyokubiri 2 2 ekyokubiri 2 nti mukkirize Mukama. Hallelujah. Bwe mutyo munaanywezebwa. You will be established. Mujja kunywezebwa bwe munakkiriza Mukama byakugambye ebyo byova okuwulira wona obikkiriza ogenda kunywezebwa. Tebagenda kukusula abadde bakuyiga. Mukkirize banabbi be. Mukkirize banabbi be. Kkiriza omusumba Mukama nze gwatumye okugamba bino. Bw'ononzikkiriza nze ogenda kuba otya. Bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Olabye? Bw'okkiriza Mukama byangambye okugamba ogenda laba omukisa. Y'Oluganda ekiyita you will prosper. Ojja kulaakulana. So ojja kulaba omukisa.
Mukama w'omukkiririzaamu onywezebwa. Kakati onoonya mukisa kkiriza abaweereza ba Mukama baakutadde maaso. Awo bwe bwamala okuteesa n'abantu nassaawo abayimbira Mukama. Ne bayimbira Mukama. Awo kale ojja kwesomera ewasigadde wansi awo, ojja kwesomera ewasigadde wansi, ojja kulaba nga bwe baatuuka ne bayimba, baatuuka ne bayimirira abaali ku lusozi olweri n'abaali ku lweno abaali babatambadde ne bavaayo ne beesisinkana ne beekuba ne betta. Bwe baamala okwetta abaali basigaddewo nabo ne beekyukira ne betta. Bayibuli egamba wansi awo, pointi esembayo nti w'omala okuwangula weebaze Mukama, weebaze Mukama, weebaze Mukama. Bayibuli egamba wansi wano ojja kwesomera omalirizeeyo chapter eyo nti haleluya. Bayibuli egamba nti weewaawo Isirayiri yamala ebbanga bazaali nnaku 3 sijjukira nga bakyanyaga nga bakyasumulula ssaawa golodi zaabu ku mikono gy'ababalabe babadde babalumbye. Naffe bwe tulina okubeera mu bulamu obw'obuwanguzi. Mukama ayagala okuwanguza naye ekikulemesezza owulira endowooza z'abantu n'ebigambo by'abantu bye bakugamba. Bakugamba Katonda ayamba yeeyambye, lubaala embeera nawe n'obikkiriza. Kati bukyanga weeyamba otuuseewa era bukyanga lubaala embeera nga naye odduka, bukyanga odduka nga lubaale wakuyiga otuuseewa, nga wakuyamba otuuseewa. Wakalwana mmeka n'oziwangula, jjukira n'olusembayo olukugolokokeddeko luteeke mu mikono gya Mukama. Kkiriza Mukama, buli kimu kiwanika, buli kimu kiweeyo gy'ali. Agenda kukusanyusa, agenda kukola bulungi. Zezo ensonga 12 Mukama agenda kuwa omukisa. Kale Katonda wa igulu n'ensi mu linnya lya Yesu twagala okwebaza maanyi ag'omwoyo wa Mukama. Ye Katonda omwesigwa era atagwawo, tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'omukwano gwo, obulungi bwo n'ekisa kyo. Oli Katonda atagwawo, oli Katonda omwesigwa. Taata ekigambo kyo nkiwadde abatukuvu bo, leka kibeere omuliro ate leka kibeere okusomesa n'okuyiga eri abo ababadde bayigganyibuzibwa nga tebamanyi kyakuddamu, bataaso balokole batambulire mu kigambo, balabe omukisa nga bawangula entalo ezo nga oyogedde nti mukkirize bannabbi bange mulabe omukisa. So Katonda omwesigwa leka balabe omukisa mu kuwangula entalo zaabwe nga bakkiriza ebyo by'ontumye okubagamba, ekiba kyo kirabisibwe mbasabidde mu linnya erya Yesu. Atannalokoka wanika emikono gyo, gamba ayi Yesu kwebaza olw'olunaku lwa leero kubanga oli mwesigwa. Nzikiriza nti wafa ku musalaba n'ozuukira. Nze Bibi Mark njatula n'akamwa kange nga sikakiddwa tindokose. Sangula amannya gange kitabo ky'okufa, gawandiike kitabo ky'obulamu. Oliba oyita abalonde bo nange mbeera omu ku bo. Weebale Yesu, weebale Yahwe, weebale Mukama. Amen. Ayagala ziramu, ayagala okuyimirira naffe, twagala kutandika zimba kanisa, twetaaga amabaati lafle amabaati gonna ewamu n'aga wansi, twetaaga amabaati ng'ebikumi 200 plus emiti gya kalituusi nga 40 yanagokka nga 50. Twetaaga sawo za sementi, twetaaga mitayimbwa gya toyi n'ebirala. Kale kyonna ky'osobola gwaweereddwa omukisa. Essimu eri 07 02 67 777. Gwe ali ku WhatsApp osobola kunterako ka message ate egwe atalina gondi ng'olina banka nayo banka eyo tulinayo account yo mu DTB eri 72 05 98 6 00 kyonna ky'osobodde eri manyaga Bajimbe Brian Mark ge mannya gange. Kama bawo omukisa. Shalom, be blessed. Katonda w'eggulu n'ensi awo omukisa mu linnya erya Yesu. Amen.